Emilanga eri Omukunja Atasera oluvanyuma olunaku olw'ejjo okwerekerako Sheebah okumukola olususu. Anytime now tugenda watukuleetera King Sheebah yekennyini nga ayogera amaziga eri Omukunja Atasera mama fina amugobye bibino ensonga lwaki bikuletedde mu maaso awo nga bwe nkola yafano kwanda boy UG ka video mbadde nsaba kampeleka like kabenga kasotambula katukiri omuntu yenna yagala kumanya kweno information ddala abaana ba team Omukunja Atasera ino information sinungi nnyo mulina okulwana nnyo mu commenting mama fina aberenga asonyiwa Omukunja Atasera kale katweyongereyo n'amawulire gaffe agaleero. Omukunja Atasera olunaku olwaleero akedde wali Makerere naye ebibye si birungi bamukomezawo ewaka era yavuddeyo n'akaaba amaziga awo jasimumulaba awo abadde tanaba kukaaba naye nga oluvannyuma lw'okukola eyo video Omukunja Atasera yabadde aweddemu amaanyi yasobodde okubanga atukubira esimu ng'alaga bambi mafina amukoledde bambi mafina ye amubeereddewo nnyo omujjukira bulungi ne basiba Wonderboy waneeno ne basiba ne soda basiba Omukunja Atasera mama fina yasobola okuwayo akasente era basobola okubanga bavaayo mu komera lw'amaanyi gaani mama fina era mama fina zinga amubeererawo wantu wangi nnyo kati mama fina ndowooza eno semester wabadde kyanaba kumalayo tuition ya Omukunja Atasera najjukira tosobola kukola ebibuuzo e Makerere nga tosasudde ki nga tosasudde tuition kati Omukunja Atasera bamukomezawo soka olidde byayogera eri mama fina nkyajja kuba nsobola omunoonya muwaleetere abanyonyole lwaki bamugobye ku ssomero lwa tuition oba si tuition mama fina lwaki yamugobye ya emisomo gibadde gitambula bulungi era nange mbadde musanyufu nnyo ebbanga lyonna naye simanyi oba sitaani oba nze nina ekisiraani naye giteekwa okuba nga luno lwe lunaku lwange olusembayo nga ndi ku Makerere University era we tuli n'akadde kano. Lwaki ogambye Omukunja Atasera nti sitaani oba kisiraani? Lwaki oyogedde bw'otyo? Anti omukisa nali ngufunye, omukisa mami yali agumpadde, mama fina yali ampadde omukisa. Naye abantu b'emitima emivundu, emitima emibi, ab'ebigambo ebingi ne baddangako ku internet ne batandika omuvuma wololo kino kiriba naawe kyemmanyi abantu bangi bajulizi ku ekyo ng'abantu bamuvuma kati nadde ndi awo nendaba akatambi mama fina ng'agamba abantu bonna bembadde njiirawo omubiri ngenda kwewamu holiday ya myaka 5 sigenda kuba yagambye myaka 5 sawa kuddamu kuyamba Munnayuganda ne walijja nga ali mu mbeera ki olw'ensonga mbeereddewo abantu bangi naye ebigambo ebinjogererwa ninga eyazza omusango of course nange ku internet ebimu na mbeera nga mbiraba era abantu bonna abogeredde mama fina ebyo ebigambo nze kansuubire nti omulimu gw'abadde akola kansuubire nti munaagukola kale ku nsonga yange ng'Omukunja Atasera ekyange ekyokusoma yesu kinnumye ng'omuntu nti mbadde nkyagala nnyo yensonga lwaki weyampa omukisa era mbadde ngukozesa nga njijja n'ensoma naye ate waliwo abalala babadde ayamba nga b'embeera yaabwe abamu baba balwadde bali mu malwaliro okitegeera nti bo ate babadde beetaaga nnyo okategeera naye kati omuntu akeera ku makya n'ateeka data ku ssimu n'akeera n'avuma omuntu afaanananga mama fina n'alaga n'abo bayamba nti mama fina ye mubi naye simanyi oba ku budde obufaanananga buno kuba mama fina abaga nti nalekedde sikyayagala n'ekyaye nkooye waliwo ate babadde bayambibwako nga balwadde simanyi oba abantu bano abadde bamuvuma bagenda kuyimirira mu ngatto ze bataase abantu abo. First and foremost nze ndi mumativu n'okusingawo era mama fina sisobola munenya n'ekimu kusalawo kwe nga we yasazeewo ng'omuntu olaba nange ng'omuntu nyiiga n'omuntu omulala yenna anyiiga nga bakuvumyeyo bivumo bibiri olwo bye bavumye mama fina nze nsobola okusooka okusiima ennyo ettofali lyantaddeko ku bulamu bwange ng'omuntu ne ku famire ya King Sheebah ne ku famire ne mama wa King Sheebah naye nze ng'omuntu nti newe nali mu bizibu nga oli omuwala asazeewo wakiri nfiire mu komera mama fina yayimirira n'agamba Mukunja aveeyo
wabeewo obwenkanya nanyamba nanjirawo omubiri yakwata ne ssente n'aziteekayo empitirivu. So first and foremost ndi mumativu gya ndi mpulira okusiima mu mutima gwange nti sibanja kubanga byankoledde waliwo ne mu famire yange bangi abatasobola bikola nga banjiriddewo omubiri naye nga ye endabirira gyandabiridde okunwanirira kwanwaniridde omuntu ayinza n'okulowooza oba maama wange yanzaalira ddala oba wa luganda lwange oba wa famire yange okategeera. So kwekyo kyankoledde ndi mumativu kijjaba kya bulyaza amaanyi nnyo nenkera nendaga nti saasiima siri mumativu. Ekyo kiba kiraga nti omuntu ne waaliba ankoledde eggulu n'ensi mba bwe ntyo we natondebwa sirisobola kusiima. Just nti kino nali sikisuubira nange nali simusuubira kunyiiga kusalawo bw'ati. Omukunja ffenna tubuzibwa twebuuza okola kosi kyentuufu? Makerere mbadde nkola bachelors in adult education base nga nkola degree newankubadde ebiseera ebisinga nze obulamu bwange mbeera nnyo like oba ndi bwentyo we natondebwaye saagala nnyo makinga bulamu naddala obwa social media okubeera very serious kuba nze nkimanyi ku social media gwe wekka gwe aba serious teri ali serious nnyo ku social media. That's why ebiseera ebisinga we mbadde nga mwabana mawulire we mutandika obimbuuza okola kosti nga ntera bagamba nkola postmortology nkola postmortem nkola kulongoosa bakyala abafa nga bazaala nkola biki okitegeera mba saagala nnyo like kubanga era mmanyi newombuuza kati wenkugamba kosi entuufu mu byaddala ogikozesa eki abantu abamu batubuuza n'otubuuza nga musunzi ng'anoonya kusunga. So mbadde nga sibagamba nnyo sibeeraawo nze olwedde mbadde nkimanyi nti nsoma okategeera ng'era mmanyi ku budde obusembayo banyiga amazima tegeekweka. Omanyi ne we nali njoyininga wano ng'era abamu bagamba ayinza oba teyamala senior 6 oyo ebiwandiika ayinza oba wakubijja ku nassa oyo ayinza naye nga nze mu mutima ogwange nkimanyi nti namala senior 6 nenjiyita bulungi ku Bishop Nkoyoyo senior secondary school Matale. So nali sirinaawo nsonga lwaki nina okukakasa ennyo buli omu nti nagimala. Ekyali kiyinza okukakasa beyond words kwe kubeera nti Makerere empadde era yampa kubanga oba tewamala senior 6 university nene ngeno tesobola kuwa newooba okola otya newoogulira tesobola kuwa. So mbadde nkola base bachelors in adult education. Balekichala bange mulimu lekichala Jordan mulimu lekichala Paulo bane ngenda basubwa nnyo bangi naye ngenda basubwa nnyo kiyinza okugamba. So mbufunze eyo kosi gye mbadde nkola muganda wange. Kunja kati ng'emisomo egiganye kyekiddako? Even before nga sinajja wano ku campus mbadde omulimu gwange omukulu mbadde muyimbi. Part time job mbadde nkolerako endabirwamu Glassmat Makindye naye nga focus yange enkulu kuyimba. Njagala nnyo okuyimba kubanga simanyi naye nkwagala nnyo era njagala okusaba abafanizi bange abalungi nsaba mwongere okumpagira bambi temunvaamu.